Mugamba mutya mwenna abalabi baffe ate mu abasubscribing abambi mukola kyamaanyi nnyo abalikinga video abakomentinga byonna tubiraba mwebale nnyo. Kati nno munangerera ekiriwo kya Mugaga Lwasa original ow'e Masaka. Mugaga Lwasa bawa Angel kyebamukoze ku luno tekirojeka munange bwagenza okukya waye bwazibidde nga katambi kafulumye. Lwasa ali mu kitanda tetumanyi oba yali agenda kwemala goga oba yali amaliriza naye nga ali mu kitanda yenna nga bwe yazaalibwa bukunya. Katambudde wangi nnyo katambi katambudde wangi buli butambi bubiri naye nga bumpi nnyo naye nga buli kiriya bulaga nti yeye naye ye yagambye si yeye era yamaze naye byennyini ku peji yabisanguddeyo n'ateekayo posting agamba nti si yeye n'agamba abagezezaako okubyeditinga olala bakozese ekitanda ekinene ekijja mu kiraasi ye ate era bakozese obukugu obusinga kwe bakozesezza yagamba si yeye bakutte mutwe gwe naguteeka ku kifaananyi ekyo naye nga si yeye naye nga katambudde era wangi obudde bugenza okukyanga buli wamu ku TikTok abantu bakasekerera bagamba Lwasa bulina kuyeraga nga talina nga tamalaako munaye bagamba kasaizi ke katono tetusobola kiraga bulungi okulaga size eyo naye nga era size bwogiraba inches ezo zabadde ntono nnyo. Ye yagambye nti abamuwala n'abagala omusa wansi bebagenda bebakoze ebyo naye nga tekinategerekeka ani atadde akatambi ako kubanga buli akayina yakasharinga buseyalinzi naye nga bwatyo Lwasa ow'e Masaka omuloodi waffe bawa Angel bwe bamukoze lwakuba ye nakati akyakyegaana agamba si yeye. Webale nnyo atulaba, webale nnyo subscribinga, webale nnyo likinga, okola kyamaanyi nnyo.